mwena tubaaniriza ekyenjawulo ekiriwo olwaleero nti waliwo ate abantu bangi abali wano ku ttaka lino eryakaceeka stadium abagenda okubanga Emisingi bajoota buliro bo bali wano. Make some noise. Twebaza Mukama atuwadde abavubuka, erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Njagala kwanjula bye tugenda okukola olwaleero. Okusooka tuli mu programu Emisingi. Emisingi eva mu Zabbuli ya 11 olunyiriri lwa 3. Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Emisingi bwe giba gizikirira abatuukirivu tebazinga buzinzi mikono wabula bavaayo ne babaako kye bakola. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Psalms 11 verse 3. So we are here to do that program in a very special way. So many men and women of God, they are prepared. I've never seen this. This is a special edition of a Emisingi program. Olwaleero kyanjawulo nnyo abavubuka bagamba kiri massive. Abasumba abalwano tebabalika ate nga tutoddeko butoozi. Naye twagala kwebaza abasumba beeno okutwaniriza. Mwebala okwaniriza enjiri kubanga enjiri tesaana kubaako muntu yenna agisimbire kuuli. Kasita owuliranga ekigambo kiriko enjiri gireke, oba ogamba ya mutuufu oba ogamba ya mukyamu gireke kubanga eriko ekikolimo. Bayibuli egamba nti bwe mutuuka mu kitundu ne bagaana enjiri, mmwe ate temulemerawo mugende ne bwe muba mufuluma ekibuga enfuufu y'omu bigere byammwe mugirekaawo. Kati bali abagoba nga tebaagala mubuulira enjiri. Bayibuli egamba nti ku lunaku lw'enkomerero ekyabwe kijja kuba kibi nnyo okusinga ekya Sodoma ne Gomora. So abavubuka ekyo mukiyige, temulwananga na njiri kubanga Yesu bw'atu bayogera kubagoba enjiri. Ne twebaza ab'ekibuga ky'Embarara Mbarara City nti tebagobye njiri, bajyaniriza bwaniriza. Era omukisa gw'enjiri tugenda kuguleka mu kibuga ky'Embarara. Aloysious Bujjingo ge gange. Naye nga abasajja bonna bendi nabo n'abakyala beeyogerera, ndowooza nsooke ne gwendi naye wano Omusumba. Nsanyuse nnyo. This is my first time to rub shoulders with you. Gwe mulundi gwange ogusoose okutuulako naawe bwenti. Nsanyuse. Weebale kubuulira njiri, weebale kuwangaalira mu njiri. Nsaba Katonda kuba okutandika n'okubeera wakati kirala n'okumaliza kirala, obulamu tubukomekkerereze mu njiri. Nkwaniriza nnyo, nsaba abatulaba bano ab'Embarara bakumanyi, naye kati ensi yonna ekusimbye amaaso. Yogerako nabo, sigenda kubabuulira mannya go. Nsaba oyogereko nabo n'oluvannyuma ne baganda baffe babuuze, ffenna tuli baana ku ggwe. Nakuwulira dda, nakulaba dda, nga nkwegomba okutuulako naawe, naye Mukama antuusizaako naawe. Mukama waffe bazibwe. Mukama waffe bazibwe nnyo. Nange nsanyuse nnyo Musumba Aloysious okubanga ntuulako naawe olwaleero. Amannya mpitibwa Omusumba Wire Tumwine. Musumba Wire Tumwine nva mu kkanisa eyitibwa Holy Spirit Fire Church eri mu kibuga kino eky'Embarara. Tusanyuse nnyo Musumba Aloysious Bujjingo. Nga bw'oyogedde ndi musumba mukulu, nduddewoko wano. Kama waffe baziwe. Naye ng'ate era ndi mukulembeze w'abasumba. Abasumba b'Embarara nambe nnene bakwagala. Tebalina mutawaana. Nze njogera n'abasumba bangi. Kati neebaza Katonda ndi mu misingi, mbadde njirabanga bulabi. Kati olwaleero ndi mu misingi. Njagala kwaniriza Omusumba Aloysious Bujjingo ne House of Prayer abategese okukyalira ekibuga kyaffe Embarara. Nange nga nkozesezza obuyinza Katonda bwe yampa tubaaniriza mu kibuga kino Mbarara.
era njagala kwebaza mwenna abamaze okutuuka nammwe abatulaba eyo yonna gye muli n'abatuulira ku Salt Radio. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Abantu Musumba Bujjingo twagala amaanyi. Abantu tebola bagenda mu ssabo banoonya maanyi. Abasoma abakeera okugenda ku zi university banoonya maanyi. Abakeera okukola banoonya maanyi. Naye waliwo amaanyi ga sitaani, waliwo amaanyi g'essente, waliwo amaanyi g'obuyigirize. Naye amaanyi ga Katonda y'enjiri. Kati amaanyi ga Katonda gasinga amaanyi gonna. So enjiri ge maanyi ga era nga bw'oyogedde omuntu agoba enjiri aba musamize. Omuntu aga nti enjiri tebuulirwa togeza n'oga nti tugamba nti oli ejenti wa Katonda, ejenti wa Mukama, ng'enjiri ya Kristo egenda kubuulirwa. Todda na kubuuza bibuuza ani agenda ogibuulira. Pawulo yagamba enjiri oba mu bulungi oba mu bubi ekola ki? Kaakati gwagoba enjiri. Mbasi kutegedde bulungi Musumba abala beyanjule. Engeri gye twakutte wa Musumba William, kati William omulala yabaddako. Mukama waffe baziba b'Oluganda. Amannya gange yenze Kataama Mr. William. Amina. Nange nsanyusa okubalaba abantu b'e Mbarara. Era nsanyusa okulaba mukwano gwange Musumba tumwine. Twalabagana dda naye ndowooza ekiseera we kyetooloola nga tetukyejjukira. Naye nze mbadde mujjukira naye ng'amannya ge gambulako. Naye kasita ayingidde wano ne mulaba ne mutegeererawo era emboozi n'etandikirawo. Twebaza Mukama olw'ekyo. Mbarara togenda kusigala kyekimu. Obanga mukkiriza okwaniriza enjiri nga bwe muze bwe muti, nze mmanyi Katonda kyagenda okukola, erinnya lye lijja kusigala nga liri waggulu n'ekitiibwa ne kimuddira. Hallelujah. You are free to use any language fluently where you feel you are fluent. Yes, asimwe. Abekibiina bali okwesa asimwe. Mukama arahanga kyole mwe bali kwija kureba Emisingi live. Amazina ndi Nwakira Christopher. Nyowe nashemererwa munonga ahabwa omulisa Pastor Bujjingo. Kiwankola mu kyamaanyi si Katonda yakimanyi. Omusumba wire Yesu yebazibwe. Oyinza okuba nga tokyanzijukira. Naye nze ababeera nga Kuluro Evangelical Church nga tupanga obutebe bwe tuti nga tuli mu overnight. Toyinza kunzijukira naye nga yenze. So amanya nze Nwakira Christopher. Obuweereza babuyita Days of Salvation Gospel Ministries. Nsabira mu kanisa gye bayita Victor's Comfort Church esangibwawo ku Kipiira. Kati nze nange ku buyinza obwampeebwa ng'omubuulizi w'enjiri okuva mu Mako 16:15 nga bagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Wano waliwo ebitonde bya Katonda. Yesu yebazibwe. Katonda alina kyagenda obakolera. So ku basumba bonna abali wano tewali n'omu alina kyamagero kyo. Alina ekyamagero kyo Yesu yagenda okukuwonya ekizibu kyo kyonna. Gwe bw'oba oli eyo jangu owulirize then oteeke mu nkola by'onooba owulidde ogenda okulaba omukono gwa Katonda. Mukama bawe omukisa. Hallelujah. Yesu yebazibwa abooluganda. Hallelujah. Bw'oba oli kumpi n'omuntu atagamba amiina kitegere nti oyo yandibaazise kubega naye all in all Mukama mulungi. Hallelujah. Amanya n'eddoboozi bampita Pastor Fred ekanisa God's Revival Ministries ekyenjojo. Hallelujah. Orugireko enjojo. Ekyenjojo. Hallelujah. Pastor Bujjingo bwe yaje Fort abooluganda twamuwa empaako naye simanyi eno Mbarara munaakikola mutya. Bajja kumpa ente. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Abooluganda nti Pastor Bujjingo azaakola enkungaana, azaasaba, ayita service. Hallelujah.
ntambudde naye okumala emyaka nga 6 naye buli kimu kyonna ekyendi. Haleluya. Ye pastor gwe mulaba wano mu maaso gammwe. Haleluya. Nabo bw'oba omulaba, nabo bw'oba osaba, ennyonta gy'olina ku mutima abooluganda ogenda kuwangula. Haleluya. Nebaza Kristo Yesu olw'abasumba bonna abali wano, mwebala okwagala Kristo, mwebala okutwagala, mwebala okwagala Pastor Bujjingo. Abantu mwena mwebala okwagala Pastor Bujjingo. Haleluya. Naye mugenda kuwangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu asimwe. Haleluya. Amina. Mukama asimwe. Amazina ndio muhereza wa Ruhanga Justin Orichiriza. Nasima Ruhanga kubandi aha kandi nasima Ruhanga habwanyu. Mukama wita asimwe. Amina. Konkani nyenda kugambira kintu kimwe. Ngunyo kunabire nishoma Bible nashanga Ruhanga nangambira ngo abankunda mbakunda nabataho mutima kunsherura bambona. Otafaye yiwaruga, otafaye biwarabamu, otafaye byori kureba nkebigumire, as long as wamutaho mutima kumushirura no ija kumureba. The fact that we are the third people, the people of Mbarara, to have this in our city, we shall see Jesus. Amen. Ebye byoli kurabamu nibitekwa kuhingura ahabwo kuba Yesu kuyazokire embera teragumire ni yemwe owabira lyo kuzimu bakumanya nkucyawa bakareba narugayo aho biro kinjirwe aho biro komirwe aho standa biro namanyangu yakweza noza kurugaho mu izina lya Yesu. Haleluya. Mukama baherezo mugisha mwebale kwijo mu program yo musingi kandi nimbahamiza ngunko kuguli yo musingi obuzo muntu oronje orombe kirehenji yakanyina tali kukora musingi guri sharo apana natekwa kwisi yo musingi hare kugira ngo necyombe kwa kitembya yiguru. Amina. Hati wo kuwijo mu program yo musingi yiguro mutima gwawe buriye kiragambwe buriye kirakorwe ekirayegeswe cyona cyenengero mutima gwawe kugira ngo gire firm foundation. Dero bone kombe kwa okokwe yibaba bakushitamire orugeyo yimucyo mu izina lya Yesu. Mukama baherezo mugisha. Ndoza mukiwulira nabagambe gine Emisingi special bana abantu siba kusaga. Haleluya. Yesu yebazibwe nyabo Ruganda. Yesu asimwe. Abanyambara muriyo mwebare kwiza, mwebare kwerundana, mwebare kuno musingi, mwebare kunenjiri, mwebare kwakira enjiri, mwebare kubingo obusamize, mwebare kubingo oburugo, mwebare kwereka ababere bita abamani okubakatagerera. Mwebare kwakira Pastor Bujjingo na naba pastors twena nko kuturiyaha buri omu mukitindisa cye nabakira mu izina lya Yesu. Cyo nasemererwa mnonga okureba ngwendagano zone zibatukorire Isayi 27 ebi byona ebituru kureba nk'ebyamani Ruhanga aza kubihindura busha amazita ngaza kubagaruho omwe naza kubaroho ekitindisa cya Ruhanga kiza kwimcyuba kandi kireba butunu ahamagara gawe ahakayawe ahamirimo yawe nuba kumuntambura oyine cyo ruguza cyangire kutambura Ruhanga naza kukomora wishe mutakayitwara nkati nkari atyo ormu value erukusinga ababo kuriba abo kwita bitinisa amazina Pastor Nowahereza Crichton okurgo muri shema abantu mwena abanyashema nimba kunga okiro cyanyakari 12 zakasisi tweyune twirukange tutangerera hanga hurire. Yesu asimu cyo wise mu myambara umunya western wena nakweshengereza umucyo kugwizira habawe mukazi we umucyo kugwizira habawe umutsiza we umucyo kugwizira habawe rebe myito Ruhango ko ariyo natukore bimbabazi tuterere Yesu mu ngaro. Abarokora bakarindwe babi bakura bakaberundana batera ingoma bashaba baramya Ruhanga hurire ubwo mushinge ku rujyango bakagusenya na president wihanga nyine ngira akagiburiro
mbwe nitwe bahi abarikwenda mu buzima Mbarara tubinga enjiri ntuba twashwaza w'ekitinisa his excellence Yesu asiimwe mweterera mu ngaro cyo ebyanje nibyebyo okusinga nza kwenjera ncyakare no kwenjera omusinge konka n'abatangirira mwebare kwiza kampereza abandi chance bagambeho Pastor Bujjingo webare ahwe cyo tumbitsiri Pastor Wire rahanga kwereza omugisha mwena ba pastors mwebare kwimisa ekitinisa cya rahanga higuru. Haleluya. Ogune evangelist Rugumayo Francis nimpereza na Bishop Cyrus King of Kings Church ekanisa rya haruguru mpango mnonge rya Musumba ekanisa rya King of Kings Church mpango rumunja kujja ndabe bulabi churches just sebo tuzakwakira omwizina rya Yesu owatuzire numuzeyi no Apostle Wire tumwine wabale kwimsyo buherezo muri Mbarara kandi the agent wa sort media brengerwa izoba yona office ninkora na Mr. Tumwebaze Godfrey ngaraka nkora na Asa wagabye Debi Fotata omwama Asa stegerize office yako zurwe ni mpango mnonga noiza uzayogera ambure ogerebo mtawuni achombe ko chako tuviri cha Dr. Sam Rtahigwa bajja kubimbulira nasemerwa mnonga okureba Pastor Bujjingo omuri Mbarara nyondi evangelist omuri Nkore ndi evangelist omuri Buganda ndi omburizi wenjiri omuri Busoga region nebyo bichwekana kwemburire mbwe ningira abarakuba mbire nintwara stickers ngire za bwizwera naza zarbindi ningaba stickers za sorti radio na TV na sorti TV ningira abantu akurga Rwanda Burundi Tanzania Congo abantu nimanya muri yo numwiza ogo mwanya numuce mnonga izo bari yancyakare nimanya mwizira bamwe baryomo bariromo muri Mbarara bamwe baryo mu maroji abamwe baryo mu mahoteli ntubakira omukisaya hakaceka abantu nimanya hari habarigire London hari habarigire America abantu barya bingi mbweni wo wambara no botegerize ki abantu bargahera ba Fort Portal bakiraha aba Isingiro aba mitomo witu mitoma rihinda aba Kasese haleluya Masaka Ryantonde abatakize Ibanda Kamwenje Chenjojo Chegegwa ninjira ntubakira Masaka ekiryaha nekindi mwize muyore tubire nturebera TV lero hatumwe ntwaza kuyora hamazita Yesu abampero mukisa nyowe Suzana Makura ataka herze mukasese tinkaza kukora nimba mutegerize Pastor Bujjingo yataka kinjire tindu kubyamasamu kagaze kiro rahanga simwe twabakiro mwizina rya Yesu mwe bare rahanga Mbarara twataya yurwa kande kindi omurisa Pastor omurisa Bujjingo abantu abokuza kuburira henjiri tokuza kubatwara Kampala nibaza gumaha ngo mukisho kutwatunga nahaza kuzunwa abantu bingi bona nibaza kuzo makanisa ha Holy Spirit King of Kings checho busumani twahirwa haleluya Lega gali chetugenda okukola tugenda kuongera mu ka speed Omusumba atweyanjulire aniza abantu tobeka nga tetusuka dakiika mu na kitundu kubanga obudde budduse leke ngaro tereza Yesu omwezi amabara asaba Sam from Changed Heart Outreach Ministries ntukora mbuhereza bwensinganto kutebeza enjiri nokuchusa ensinganto skejal Kristo nkarora mulisa Bujjingo nakira muno kubaza ensinganto so it made me proud of myself to say that I turned the youth to Christ so ngo mulimo Kristo atwerize ninduga Fort Portal. Bishop Alfred is my bishop and my elder brother in physical and spiritual. Apostle Nelson, Bishop Pastor Bala, all of them, they are my brothers and our spiritual papas in Christ Jesus. God bless you so much. Abishemwe mukamawita simwe amazina ne banyetadina nyahabwe okurwo mu church for all aho mu kiyanja bitu nabashemererwa abantu bambarara mukamawita simwe ecyahandikirwe n'ikishango muri Matayo 12:8
nihagira ngo imwe mwena abaruhire n'abaremererwe mwije harinye mbaruhure mwena ryoko inamabanja oryoko inoburuhe bw'endwara Yesu aryo mwanyoku owamureta ni pastor wit pastor Bujjingo mukama muherezo mugisha muterere ngaro zamani kiryoke mukama asimwe ambanya tomulisa Hallelujah Alfred kuruga Fort Potro New Hope Family Worship Center mpairwa omugisa ko ba Emisingi Yesu yagamba ni nyombeke kanisa yange ha Mbarara wada amalembo go kusimutiga genda gikoraki kugisingura so nyo ninyikiriza Ruhanga wale no mulisa Aloysious Bujjingo nagenda kora ali obomezi bwawo mwibara lya Yesu omezi so alumwa abantu omulisa beke bagamba abantu babaguzere kuruga Fort ati nkanyo nyo Ruhanga mpairo omugisa nyombekera apostle wile tumwina akawale mukanisa yange bero byenyuma nyombekere chati ya matafali chati ya amani kandi Ruhanga ampayiro mugisa so nsemerire kuba mugisa ali oboyereza bunu obwa Kristo obwa aliye imukize ali omulisa Ruhanga Aloysious Bujjingo akuba apostle wile tumwine na mulisa Aloysious Bujjingo bana abaseja tubaina Mbarara tebakwepanka mugama asimu so bali omuseja orango oli abalizego ensinganto go mulisa agambirege no sango mulisa ajwera amagandura so mulisa Bujjingo nyonyendeze nyenzo irenti ndimboleke muri Yesu ali mu vibe mugama simu so amagandura tanugonga kisa embabazezera amulisa Aloysious Bujjingo nizo zigenda kusumura obomezi bwamwe barali ya Yesu mukama abaye mugisa Hallelujah kantu aromugiso kusimarhanga bwo nakurwe rizoba nsimarhanga bwo muri Bujjingo nsimarhanga bwo muzire witu pastor wile tumwine ogwo nwatukurize pastor Bujjingo umusaho gwa twihire hari tumeriro babwe ye nwatukurize turya abana be eco ni nsimira Ruhanga kandi nsimarhanga bwo ngiriye rizoba mbanyeta umuhereza Dan kurugo parento ke ya church rubiri ni nsimarhanga bwo kubo mwanyogu nyenda bagambira nkatimwe yebembirwe Grace biharwe rioneizo mu gihugu mwanye gisa mukamasimu konkita tucacirwa huku mukamasimu tucirwa huka bwa Kristo aturya bahunguzo muri Kristo mukamasimu mwe nabwo nje takwesimiro mu ngiri ya Kristo mukama baherezo mu gisama mu cyuri kize amina saidi ya mwera bikejja kwangu mukama asimwe haleluya nimbanza kusima Ruhanga ahabwa government yitu nana ahabwo Musumba wire owatukurira kandi kuba yatugira ngo niwe mukuru omu mbwe namushemererwa kandi muri Bujjingo twakwakira omwizine lya Yesu ninyenda kubagambira ngo Yesu Kristo aho yaberaza akabagenda nakora ibyo kutangaza mbwe niyeta mugenzi wawe giro wateresumu nyencha kare ataferweki nimbaramusya nindugasanga nabanyeta umwana w'umugiga mukama simwe banyeta umwana w'umugiga Rojazi ko mburizi wenjiri ndugasanga nijana barisa omwizine lya mukama wetu Yesu Hallelujah Hallelujah amazina nitudyamuishika korebu itwe kurugasanga itwe tudyabana ba House of Prayer Ministry International tulisanga amubuherezo bompoho mukama tukozireje nitwakira umushumba witu Aloysious Bujjingo amburizi eshuri shatu ecyahandikirwa nikijyango buri kintu cyo nakino bunako bwacyo kigambire y'abantu bashato kompa otu buri kintu kino bunako bwacyo joto rumpano joto bunako bwanje joto bunako bwanje Ruhanga tukozire jabishemwe Ruhanga tayayire kacheka Ruhanga tayayire site yambara terengaro za mukama witi Yesu Hallelujah Hallelujah turuyire nakajogo kastani jirote chimala enough is enough Hallelujah Hallelujah
bampeera omukisa Mukama. Aposo mwe mwatusooka mu njiri wano mwali obutambi abulizi b'enjiri ne baga nti yogere dakiika emu. Waakiri tateekawo olunyiriri. Bajja mpola mpola naye bali sitedde. Ssebo. Mukama asiimwe. Izina lyange ndibororwa Nelson. Nindigo mu Church for All Transformation Ministries International. Nkajunirwa mu kanisa ya King of Kings Church, Holy Spirit Fire Church. Omusumba nkurize ni Bishop Wile Tumwine ninkuteka mechitinisa. Nitsima rahanga ahabwo kutayayirwo muri Mbarara. Abanyambarara tuhirwo mugisa itwe Pastor Aloysious Bujjingo tube nitwe pachira covid takabiro tuza kumurebo mbisayi nambole twepachira tubiteka mu transport twepachira tugenda akananirandi emirunde yingire nkakananirandi tinkajibara nitsima rahanga abanyambarara itwe twibwo mugisa titwabita mu transport nyingi akuya mutirwo mugisa Pastor Aloysious Bujjingo kugira ngo atayire umuryogo mwanya kandi mwe muhirwa mugisa okurire ngira hampa nyowe ngira nkajihura niyo mu prison cyamugora niyo musibe ndwire siri mu mazire nayo myaka 28 bambulire ngiri narokoka niyo mu cyome ntacine kibanja ntacine nju bantaso mu Holy Spirit Fire Church banshabira nakira sirimu nkashero muhara wabanda kiri muto nyowe sirimu nkagirwara ntakatayize omwishinaji mutulira twazara abana bona bine sirimu hatukunajunirwa Holy Spirit Fire Church namara kushira ba Bishop Wile banshabira nakira omukazi twatatine nagenda namuronda namubona owa Pastor Wile akayombe kirenjo kusaveya bakureberera abana ba street kid abana banje nabateka owa Pastor Wile mbana ba street kid bashomireyo baguraduatinga umwaka wo bashire batungire diguri Makerere abana babiri nabandi bacayongerayo Bishop Wile rwa kubakwatiraho bakubahera ro bakubarisa ntino kubatasa kurabiro munjiri inahurira niyo prison cyamugorane nkarokoka waura hati yo muri Mbarara natungire menju nyine mekibanza nyine mekanisa nanye nyine ministry kandi obwo bakamburira ngiri nyo ryo mu prison dero kashiyo bara kuza kuburira ngiro rya utari mu cyome mwena makuru marungi garingu abashaba kanshabira sirimu yakira umukazi wanjye sirimu yakira abana banje bakira hati nanye ryo murokore ninsiba nimburira ngiri nyakoriro muzindara rugudo o mulimo gwabashisha barahanga bankoziremu nanye nigwendiyo ninkoro mudakikeje Mukama nkozireje niwe kunahurireho Pastor Bujjingo ready yari hetandikire nkaba buri wiki nyepakira ingenda akananirandi budu chance batabani banje bakaba bari Makerere mbanyinaho kurara kugira ngo ngume nintunga chance yo kushabira akananirandi obujurizi ni bw'ijyo bwa akananirandi obujurizi ni bw'ijyo utungire nambole ekisayi cya nambole kandi kijiro kushikwingana taro omuntu warizuiza kisayi cya nambole konkogo muhereza akayize kisayi abantu bashaga kuogendo chererirwe oshange kisayi kishire tuguma hero konkanywe kankora amagezi gona ngenda ndaro muri Kampala ebe chikatetero okugwayo isanga nakize ki bwana bujurizi ni bwingi yasaba herezo mutsi Mukama yebazibwe nnyo Mukama yebazibwe nnyo bigambo tulina bingi naye tulina okusalako gamba neighbor oyo nti gakyali mabaga eggulu limaze okubikkuka kyekigambo kye nandibadde njogera nti eggulu zirikoze eki kati tunula oti waggulu ojja kulaba ng'ekisa kika Mukama abampeera omukisa amannya bampita Livingstone Musumba Livingstone ndi waggulawo ku ssomero lya Boma International School mwabe Kacheeka abaka mukuzi wonna we muli wensangibwa ku lunaku olwa Sunday
tutandika sawa 3 paka sawa 7. Mukama abampera omukisa. Haleluya. Amazina nirakano banyatatu ina maskaroni ranga kakore cyo kutangaza giteri ya pastor. Owambulira njiri no gu pastor Nelson. Ona te chamani. Owakubulira njiri ato stamina we. Daudi arati ochesire kintu kice okuba mukowo omugabe. Bantu mwe Yesu nadato muntu ori kunyikiriza arya akora imirimo ina akozire akora neri kushira obuhangu. Nanyeri izoba tikiryoriya tikiryowe nyuma kureka kabambwa na Kristo kandi iza kuzoka na Kristo abo kwa magara ginyino mubiri ngiye nabwe mbabazarahanga ngenda kwereza kigambo kimwe ngo ana yagarika yagenda yarebwa tine nako ni kushabire rizoba ogaruko gende abakurebero ine nako bakureba mukushemererwa bakureba mirako zawe abo kubarwa ubwire bwawe. Amen. Emisingi special onako olwaleero ababuulira enjiri ne be babuulira Apostle Tumine be yabuulira ate nabo ne babuulira abalala kati batudde ku ntebe yemu nga bonna basumba. Amen. Tairo mugisa ekiro kya hati abanyambara Bible yegambire buli lulimi ruona ruliyatura nakujja kuteezebwe kugamba Yesu nuwo mukama. Nitwa abatoro ntwatura ntugamba Yesu nuwo mukama. N'abanyankole n'omugamba Yesu nuwoha. Nuwe tulesere kiro chati ibalyange Nelson Tumwine kuruga Fort Poto church bageta Power of God Mission. Tairo mugisa omulisa Aloysious Bujjingo obuyabeiro wait Fort Poto kikaba massive. Abalwire bakakizibwa. Abalema bakarubata. Abantu bakahebwa emigisa abali beina amabanja ejogo ya stani yona akagihaho. Omunyambara ito turasere n'abatoro bengi bali enyuma okuba maze kwika. Barohan Zezo basi abatoro bahikiri tubatangirira so nenyo abali Mbarara bakuturora na bakutuhura. Yesu asime muno kiro kyake kinutwairwa omugisa okwikara n'abaseija ababiri omumaiso gaitu kandi bona batebezi benjiri mpulire nasemerwa muno obumbaine Apostle wile Tumwina ikara no mulisa Bujjingo namanya ali kigia kora kyamani muno hanu mu Mbarara kandi nyina kwikiriza ngo ati ababiri bano babaza Yesu ekiriza abandi bacurira ati ahubwo mukama amazire kukoraki amazire kwikiriza ahubwo bano baramafuta ga mukama nyenda kushima ruhanga ntena kugarukira ito abatoro tukarwa mugisa gwamani beitu n'abanyankole n'abaino rufumurumu maya banyankole bakiga baino rufumu nugambo taramanya kubara barakwiba otekizo omuntu wena kubarire kyamano kyawe kiyebare wenyini okiyekwatire Yesu akwimuke Yesu akwijuke batakugambira kigambo nakimo kabahuliriza abo nubanyanziko bawe Yesu nakwetago ijyo twali kyamana kyawo mukama abatwero mugisa abali Fort Poto mwanguhe na abayizire mwebaleyo kandi nkushima muno Apostle ninkushima muno pastor tingwenda kushisabwire bwanyu bubiri cyo kinani ngiye kubegeraho ibintu bingi muno nyo ababiri mukama abampero mugisa Alan baguma Father's House. Mukama semwe anbanyeta Josefu arbaruho kabaya kama semwe ampedo mukisa okubera wano nga ntudde ne muzeyi wange Musumba wile Tumwine nga Musumba Bujjingo kyayogedde naga nti Musumba wile yakyogedde nti enjiri gemanyi ga Katonda nze Musumba wile yanzijja kunjaga nali muyaye emyaka mingi nenga nywenjaga ndiko mayirungi nga nkwate mbadde yanga nsala endodi Katonda nantasa olwenjiri olwaliro ndi mubuulizi wa njiri mvaka abohe Holy Spirit Fire Church nga muzeyi wange atudde awo. Ekyokubiri ekikakasiza ddala nti Bujjingo musajja wa Katonda nze munsi wano musajja gwemanya atya Katonda nga musajja mulokole nga muweereza Mukama ye Musumba wile Tumwine okukkiriza najja wana ayanirize Musumba Bujjingo kikakasiza ddala tika Bujjingo Katonda yakuyita ekisembayo ebizibu byonna byoyiseemu mbadde mbiraba nenkwagala mutima gwange gukwagala engeri gy'obiyiseemu kikakasiza ddala ti Katonda yakuyita
tosobola kuyita mu mbeera ezifaanaganako bwe ziti ekizibu ku kirala omuliro ku mulala n'olwana n'abakaludaaya n'abafilisitiya n'abanaddiini n'abafirisuuti n'abamawanga n'osigala ng'okyayimiridde bw'atabeera katonda mukama engalo ez'amaanyi abeera kirala zikubire waggulu zinoge tumuwe ekitiibwa sife ayi mukama naye erinnya lyo libalikuumizibwa. Amin. Bwe gabanga amagezi gazze kubira katonda engalo ez'amaanyi. Haleluya! Mukama simwe. Ekintu kyoreka ngo ruhanga lyaha. Sitani yaba nenda kwehanika yehanike nobwo rikore tateri kubasa kuremesa ekiri kuza kubaha nyenca kare. Mukama simwe nabanyeta Musinguzi Peterson ninyo omwaha babiri ne coordinating ekintu eki. Kama simwe ninyenda kusima mukama habo murisa kandi tata wanje w'omwoyo Apostle Wile tumwine tumutere engaro z'amaani. Nyowe eki n'ekiroto kyanje omurundi gwo kubanza kubanyesire Kanani ndukuza kuhereza bikaba biri ebiro by'okwezi 30 bakujaguza emyaka 11 omubuhereza natunga omugisha kunyeta kuzayo kuhereza music ministry ekinabandize kwemerera hakatuti ka Canaan land kagambero murisa namujya nti okozere bintu byona nitukwenda Mbarara nituje tuhereza omugisha. Omusheja warahanga akagira ati humura covid kwera afere kimwe yargaho omukwa munana ntuza kuba turi Mbarara niko yangizire konka biketoro mu dakika emwe deba byaguruka byazo mukwa mukaga tuyija Mbarara. Pasta mukama kwereza omugisha nubaha amavuta ari ku buzima bwawe nubaha amavuta ari ku murimo w'Imana ari mu rusengero rwawe. Umva abantu bagambe ndimi nyingi umushira yagira ngo tugambe ndimi zitakushana. Hari abantu barimo ari abafumbira barimo kumviriza radio, hari abanyarwanda barimo kureba iyi televiziyo, bose barimo kutwumviriza kandi bose bariteguye kuza ejo bazaba bahari bazahabwa umugisha. N'abatazaza hangaha yes nabo tuzabibasanza mu ngo zabo no kukazi kabo. Nuko umva hari abantu bidashoboka kugira ngo baje bari kure cyane ariko Soroti TV bazabyereka live kuri Soroti Radio bizaba bihari kuri Facebook na YouTube byose bizaba bihari naye katonda ali na vibe. Haleluya mukama bawo mukisa. Amazina gange nibayeta Pastor David Kamanzi tukurura amakanisa ga Tower of Faith Community Church. Tuje mwanyo kwakira omulisa Bujjingo na Salt FM Media and the whole house twabakira mwebare kwisha kandi kutwasa umurimo gwo kuburira enjiri. Bible jangu ogwo wabo umunyabwenje no wabo renjiri no bwenje ogwo wabo renjiri abo kuba enjiri n'amana ga ruhanga ito twandi turebe kozibwaha buzima tureba amana ga ruhanga nabyona ruhanga byari kuzakora abanyambarira mwebare kwija kwakira Bujjingo mweterera mu ngaro mwebare kwija mwe namwe nabanange ndi musanyufu chemba subiza nti omulimo gwa mukama ne bwe yawereza omwana we yenyini tiyagukola yekka wabula abamu abebitibwa bamulema okuleeta n'anoonya abavubi anoonya abawooza n'agenda ng'akuŋŋaanya bapostles tiyabakola mu badokita tiyabakola mu baprofesa bapostles yabajja mu bantu ba bulijjo. Waliwo ennyiriri ezimpoomera saagala ziyingiramu bakonisa ekisooka essula emu okuva ku 26-27 okweyongerayo nti Pawulo ng'aga nti naye mutunda okuyitibwa kwaffe abooluganda nga muffe ab'amaanyi si bangi ab'amagezi si bangi naye addira ebisirusiru eby'ensi n'alyoka abiyimusa aswaza abeeyita ab'amagezi.
N'olwekyo ekituleese eno eyakuyita omusiru agenda kuswala, eyakuyita omunaku, eyakuyita omwavu agenda kuswala. Ate abali ku leediyo n'abali ku TV, ensi yonna kati kweri tewali agenda kusubwa, kubanga ekinaabeera wano katundu katono nnyo ku miliyoni 45 eziri mu Uganda. Tugenda bana n'emitwalo nga 6 oba 7 oba 10 banaasigala ebweru. Naye tuwereddwa omukisa okutwaniriza bwe muti. Eno weevu ndala mbadde mbulira enjiri nga ngende Mbale, ngende Soroti, Tororo, ngende Busoga, naye nga ssebo otuukayo ng'abasumba tebafaayo nnyo. Era Apostle Tumwine nsaba kunsaasira nti saakuwandiikira officially ndikaana kambaata. Nali namanyira nti gyendaga tibajja kunzikiriza, naye nange ate sinoonya bali abalokoka edda n'abanywevu, noonya bapya tubongereko bagende mu makanisa gye tulaze. So mbadde siri muntu atuuka mu kitundu ne noonya abasumba abay'okubanga mmanyi baagala mmale okubawandiikira, ate mbanoonya ennyo mmale okukola appointment ndeke byenkola erinsooka enzigi eno. Kati neematiza mu nda yange, this is the truth, nti sinoonya baalokoka dda, noonya abalokole n'abatali balokole. Abalokole abawulira nga balina kye beetaaga mu Katonda, abatagamba nti twamala baneete mubeeranga n'amalala. Tobeeranga bonooga nti nze ate sala zaaki sikyasabirwa, basikyasabirwa sikola nabo. Njagala abantu abeetaaga essaala, kubanga essaala yekyusa buli kintu, essaala yekyusa buli kintu. So I am so humbled. Bwe nagenda Fort Portal abasumba bangi banyaniza ekitutu kyajjula bwe kiti. Kino ekitutu kyaffe kye tutambula nakyo, naye n'ekyendabye Embarara nsaba ab'e Busoga mutwanirize, kuba e Busoga n'akakola enkuŋŋaana nga 10, naye ŋŋenda ekisaawe ne kijjula ng'abakadde abasooka yababuulira enjiri. Buli omu yeetuddeko, abantu ne babagaana ne bategeka zi night prayers conference, naye tugenda okumalisa buli lwengenda e Busoga, tugenda okumalisa nga be babadde bagaanidde eri bali eno nga n'ababaganye bambadde ebikooti nabo mwebali. Kyenva njagala mbeerewo emisana, mbeerewo n'ekiro, n'oyo eyabadde aganye bw'awulira nga kimuyamba ayambale ekikooti ajje. Naye mundisciplininze that went, wadde sibawandiikidde, wadde sikoze ntya, ntuma baana, tuli bantu ba wansi, naye mwenna ne mukkiriza. Musumba Kamanzi tweyanziza, mwebale okussaamu ekitiibwa enjiri. Nze nalokooka mu ngeri ya kuzannya, kuba nalokookera mu muzannyo ku kepisi, mpezeza emyaka 3 nga ndokose, era buli muntu n'antabukira. Kati nkulidde mu bulamu obwo obw'okutabukirwa, naye ssebo tusucceedinga amidst challenges. Musumba, omulamwa gwaffe gugamba nti ejjoogo lya Setaani ekimala kimala. Nzikiririza mu njiri gy'obuulira, nakulabako era nali mbaddeko mu saavisi nga mulinga obuulira, naye nga kizibu okummanya kubanga bannange nkubiriza abavubuka abaagala fame mukwate mpola. Katonda si mufuusa, naye akyusa ebintu. God is not a magician, but he changes things in a mysterious way. So naliko mu saavisi naye tosobola kumanya nti nalimu. Nzikiriza nti bw'onooyogera ku kitabo kya bikola by'abatume essula ey'ekumi olunyiriri olwa 38 olugamba nti Yesu Kristo Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu n'atanula okutambula wonna wonna ng'awonya bonna abaali bajoogebwa Setaani, kubanga amaanyi ga Mukama gaali wamu naye okuwonya. Ye mission gye tuliko, buli ajoogebwa Setaani okujjako nga ye anaaba akyayagala omujoozi, naye bw'anaaba takyamwagala, buli we tujja twanjula oyo agoba ejjoogo. Musumba, nze tugenda kusirikamu ffenna tuli baana ku ggwe, tusaba otuweyo eddakiika nga 10 ng'otubuulira ku lunyiriri olwo ffe tunaayogera oluvannyuma bikola batume 138. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katwongere tukubire Yesu engalo ez'amaanyi. Haleluya! Ekisookera ddala njagala kukubira omulanga bwenna abandaba mu Mbarara. Ndiwunyiza nnyo Musumba Bujjingo okugamba nti wali otuddeko mu kubuulira kwange, nange ate kinneewunyisiza. Mbadde sikimanyi. Nsobola okukujjukiza
Mondeeba Dr. Joseph Sebwadda yali atandisemu services eza different languages. Naye kati ne kituuka ku service ng'eteekwa okuba ya Lunyankole ng'abali mu Victoria temuliimu amanyi Lunyankole ne bakuyita ndowooza oba wamala nakubulira mu kyakiyo kubanga watuuka ssaawa nga 10 n'omala ssaawa nga 3 ez'ekiro olwali lwa Sande. Service yali mpoomu nga ya Lunyankole nange nabeera muli n'enduyiga n'odduyiga era kati mmanyi Olunyankole nimanyi Olunyankole nyowe. Haleluya. Nga bwe muwulidde ebikolwa by'abatume essuula ya 10:38 Peetero n'ayogera n'aga nti yo Yesu Omunnazaaleesi Katonda yamufuukako amaanyi n'amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'atambula ng'akola bulungi ng'awonya bonna abaajogebwanga Sitaani kubanga Katonda yali wamu naye. Era bw'asoma n'okkirirako wansi n'aga yatukwasa omulimu ogwo. Twakwasibwa omulimu ogwo ogw'okubuulira enjiri. Nayogeddeko wensoose okwogera ne nga nti Musumba Bujjingo omuntu yenna ayinza okuyimirira n'asimbira enjiri ekkuuli ate n'amala n'agamba nti mugoberezi wa Kristo nze mba simutegeera. Enjiri yeetaaga okubuulirwa mu biseera ebisaanidde n'ebitasaanidde. Amiina. Kubanga nga bwe nayogedde enjiri ge maanyi ga Katonda. Yesu yatambulanga ng'abuulira enjiri. Olw'okubanga enjiri ge maanyi ga Katonda Yesu yakolanga bulungi ng'awonya bonna abajogebwa Sitaani. Siina kubuusabuusa buli wonna enjiri weegenda wabeerawo obubonero obugoberera. Kamaffe bazibwe nnyo. Ne Yesu Kristo yennyini bwe yali atuma abayigirizwa be mu Matayo essuula ey'E10 Bayibuli ega nti n'abayita abayigirizwa be bonna na Bayibuli eboogerako amannya bw'atuuka ku lunyiro lw'omusanvu n'abagamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Mugobe dayimooni, muwonye abalwadde, musumule bonna abasibiddwa. N'abagamba mwaweebwa buwa nammwe muweere bwereere. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Haleluya. Olunyiri olwo lukulu nnyo era nze lundeetedde ebizibu bingi. Ngenda okuyingira mu njiri nga bw'obadde ompulira ng'okuyingira mu bisaawe by'e Kampala osasula ku mulyango. Ne mbabuuza naye mmwe musoma lunyiriri ki kubanga Matayo 18 etupakira amaanyi nti mugende muwonya abalwadde mulongoose abagenge muzuukize abafu mugobenga dayimooni mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwi. Kati bo nga babuuza nti kaakati olowooza ffe twataddewo bya bwereere naye ffe tetuli mu buzuubuzi ffe tunoonya myoyo. Unfortunately nga basolooza ku miryango ate n'abayingidde munda era ne babaga nti muleete ebirabo muleete n'ebiweebwayo. Kati tukoma kuziriwa ziri ez'oku mulyango kamiliyoni nga ze yeetaaga oba twagala zino ez'omunda Mukama ffe ze yalagira. Kweganga ffe tususe ne kamiliyoni kubanga bwakusolooza ku mulyango tatwala kiweebwayo. Bw'omufuuwa oyagadde. Ekkanisa ebadde ekyama. Tuli mu misingi. Haleluya. Kwegaffe ne tusukka ate ne kamiliyoni kubanga ye bwakusolooza ku mulyango wano gweweesalirawo tewaliwo kibbo. Naye mu byonna era ye yagamba nti mwaweebwa buwa muweere bwereere. Ye aba akimanyi nti ojja kukozesa emizinda nekitegeeza ye ajja ttema ekkubo awatali kkubo. So neebaza Katonda olw'okujja ku Musumba Bujjingo era tukwaniriza nnyo. Kati nze nga sinnayogera nnyo na mu Bayibuli njagala kugamba abasumba bangi mu Mbarara abantu bakimanyi mu Mbarara muno abasumba nze mukulembeze waabwe. Amiina. Olw'ekisa kya Katonda. Olw'ekisa kya Katonda nze nkulembera abasumba b'e Mbarara. Nsumba David ayinza okubuulira ebirala tuli byogera olulala. Pawulo yagamba bwe mbuulira enjiri siba na kya kwenyumiriza kubanga nkakibwa ogibuulira era zinsanze bwe sikola ki bwe sibuulira njiri. Kati bwe mbanga sigibuulidde ate n'endaba zo gibuulira
ate n'ensimbe kuli mba nimbye. Mbadde njagala nnyo okukkatiriza ekigambo maanyi ga Katonda kubanga abantu omwoyo gyakulaza gy'oba olaga luno olunyiri bwe mba ndukuwadde nga toluwulira luleke lwanca. Amiina. Enjiri ge maanyi ga Katonda. Pawulo aga nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agasobola okulokola. Gano amaanyi gasukka amaanyi aga bulijjo. Abantu tunoonya maanyi ekitukeeza ku makya okukola tunoonya maanyi ga ssente. Muntu bw'oba olina ssente oba olina amaanyi. Ekikeeza abaana baffe mu masomero ne basoma ne baleka abalala nga tukyali mu bitanda banoonya maanyi. Maanyi ga buyigirize. Omuntu eyasoma aba alina amaanyi. Bwe baga nti dokita era olabawo enkyukakyuka baga dokita ze baga profesa ze maanyi. Mukyala wange Musumba Bujjingo, mukyala wange member of parliament. Mukyala wange honorable member of parliament Wantoloko district mpasa mu district esukako Bishop Haleluya mpitake weyongera wayite 40 wove 40 naye era bukama bwa Tooro bukama bwa Tooro anti kati ate era ne Queen Mother avira ddala wa mukyala wange wava babayita batuku beyo. Kati ye honorable member of parliament achiikirira side zeyo. Mbadde njagala gamba nti ebyobufuzi abantu bagenda ne bateekamu ssente ne basula nga batambula. Mukyala wange kati ali mu kisanja kyakubiri yayingirayo yayingira mu 2016 akoze bulungi oba bamwongere yabakola bulungi n'abakuba obululu azaabakuba abantu mubakuba essaala ne bakuba essaala bakuba akalulu mu linnya erya Yesu. Tuli mu kisanja kyakubiri tujja genda mu kyokusatu kyokunanga naye bw'omanya ebya Uganda. Kati omuntu agenda mu politics ng'anoonya maanyi. Gano gonna maanyi. Waliwo amaanyi amalala ga omuntu yeesibayirizi nga takyagala. Tewali anyumira okusiiba nga yeesibye olwala lw'enkoko. Tavula tayinza nagibikula abantu bagirabe. Tasobola giteekano ng'essaawa. Agisibe eno emunyiga. Nemu okugisiba ng'essaawa oba mulogo nnyo. Abagenze wala. Abaakalubye. Naye omuntu yeesibayirizi. Abamu baabagaana noziyiwako amazzi bagga nti bw'ogiwako amazzi ejja kusoba. Anaaba atya kwegamba engeri gye banaabana mu sitayiro kubanga ayagala maanyi naye maanyi ga sitaani gali ga ssente amalala ga politics amalala ga buyigirize naye amaanyi ga Katonda. Basebo ne banyabo Mbarara ekyalibwa amaanyi ga Katonda. Mwagala amaanyi mwanirize enjiri. Abasumba abandaba abaweereza ba Mukama abandaba nze Musumba Bujjingo Katonda yannyamba era abantu bakimanyi ab'omu Mbarara n'abalala abandaba Katonda yannyamba. Katonda yannyamba. Nze nakulira mu Kampala banzaala Katwawe nakulira Katwe Kinyolo Kinyolo Katwawe nnyini wansi wa White Kinyolo ba weyongedde munda kati nze ndi wansi wa White Nile awo we banzaalira awo. Nze ndi mwana we Kati Kinyolo ali eri ng'oyise mu ttaawo. Otuyita mu ttaawo eri awansi. Oli wano wa Musabode. Wa Musabode ndi neighbor. Kati awa Musabode awo banzaalira. Kansirike mpulira emboozi. Kati awo enkulira. Nze nkulanga ndi mwana we Katwe era nga bw'omanye Katwe. Kyova olaba njagala babooyi bano kubanza nali mukubi wa ndoli n'abakubiranga awo mu lujja. Lujja lw'owino nga tebanakuligira ki terunafuuka katale. Endoli kyeki ku kyando kyandaawo bawamulabako awo yakoleranga asiba akakala. We yasibanga akakala ffe ne tubayitamu ne tunyuka. Nemuweera ekyalo. Nga tuweera ekyalo. Kati enjiri wensanga n'endokoka. Nze okusoma kwange tekuliyo Musumba Bujjingo. Era nze ndokoka omwaka gwa 89 nze nga sinnalokoka. Nga tukole fujje lyo natukuba endongo naye nga bwonteeka mu luzungu nga ti awo tukyawagana. Waleetanga nga oluzungu nga nkubanga nga mwana kati mwakeyogeza oluzungu kalinga akatamanyi Luganda.
awambwa kapowenga tukapowa enjiri manyi ga Katonda kubira Yesu engalo ez'amaanyi naawe gwe kati osobolera ddala okwogera nga bwewayogeranga edda n'emyaka gyange gyasooka nawanga bujulizi nze nawanga obujulizi nga nsobola okwogera oluyaaye mu ddakiika nga 5 nga tonawulira kigambo kyomanyi. Tandika Musumba ensi waliwo kati abayaaya abaliko nga kyabakubye nada naye bagamba oba lwaki ndi kuno ku nsolo tekati nga gabatambuza dda nga gabakubye webali wana abakubi ba laadi webali wana abakubi ba laadi webali wano n'abalala batulaba ku Soroti TV bagwanji obe bakisada twakyusanga ebigambo bw'olaba ng'omuntu akitegedde noga nti mwana ngadde ntegeeza laadi nga tukyusa ebigambo bugambo leme tosobola kungoberera bwogamba okuvaawo okwata ettaka okubula kubasama bintu ng'ebyo tubule tukwate ettaka bwolanga bategedde ekyokubula tugaa tukwate ettaka buwambwa butusazeeko naye nga tubula nga naffe tubeerawo bubeezi bwe tutyo nga tubeerawo bubeezi kweyiya naye kyembadde njagala okugamba enjiri maanyi ga Katonda. Musumba nkazaalwa Kampala nakuransi ya lubiri awo nze nabeera mu lubiri bansibiramu nga gakyali magye nga mbakubye ne bansalako nga bekiwomola nabo mubakuba twabakubanga nga tukuyigiriza site bwojjanga owunga naye kyembadde ŋŋamba nti enjiri maanyi amaanyi gankwata ne ganzijja mu buyaaye nendokoka nenve katwe nagibunyisa ne bansalako naye nembava mu ngalo neŋŋenda nenkasibira kamokya enjiri gye yansanga nendokoka kamokya kuba bwe mala okulokoka nenyingira mu kanisa tebereza omuntu abadde abeerawo bubeezi obadde obakuba bukubi kati olokose tugenda kuddayo kubaleeta olokose ate kati omulokola anakuba endoli oba tokyakuba ndoli nembeerawo nga kwegamba nga ndi mukatu abatuuliriza abatabeerangako mbyakiyaye nze saabibeera naye nali nabo okwo kwe kukola obugalo bubiri bwoti nojjamu oba oli azitaddewo ozijjayo yendoli eyawagulu twagiyitanga cuti kati nga bweziba wano eyo bacuti waliwo go basala ensawo nga sente bazijje mu kooti munda ne bamusikira manepaasi ye neyewunya nakati yavuddeyo etya ekyo twagiyitanga nda kubanga twatambuliranga mu kagurupu kakati nga bwe mpitako bwe nti nenkukubakubaninga nti alinda kati yebanda ebaya mu kooti kooti nengirekanga egizeti ajjanga ngoberedde nazijjayo Yesu mumukubireko mu ngalo. Haleluya. Enjiri maanyi ga Katonda okulokola buli alo. Kati amaanyi ganzijjayo ndokose nyingidde mu abaana ne banga gwe mwana ogenda kusiranda bakutuusiza mu ddagala kati laba falango ono embaga mwana nze mbitege nti okulokoka otudde mu ddagala bantuusiza mu ddagala ngenda kusiraana naye nenkibuukamu mu Faluku Kirunda nkutumiddeko ne family. Kati malovaayo nyingira kanisa saasoma siina mirimu sooka nyingirako mu butembi natembeeyo okumala ebbanga ddenaawo nga ntembeya mu wino ngenda nenzijjamuko ebikaddekadde n'ebitembeya naye Katonda w'amaanyi bassebo ne bannyabo olaba wiro olwaleero tosobola kukkiriza nti nali mu layini eyo naye amaanyi agali mu njiri gankyusa gamala okunkyusa ne gannyamba Musumba Bujjingo Katonda yanjigiriza oluzungu miraculously sadda mu ssomero naye nze njogera oluzungu tosobola kukkiriza nga natandise okufukuta oluzungu enzoga nti ono profesa olwo memba wa palamenti omukwana mu Luganda mu luzungu awo mbatuukidde we mwagala emisingi
era memba ayinza okuba nga mpookinga eyo naye ali yagenze entolokola wamusalako na lulimi ki namusalako era nga naye bwomanyi kawuboyi namuyiiya oluzungu lwate lunakkanya bulungi naye namuyiiya benjiri eri nemuga mwana naye ansanga nange ntandisa okwekalakasiza mu kanisa ansabe esaala naye nga mutugiyiiya buyiiya naye Yesu mulungi banaye njagala kubira omulanga abantu temuva mu njiri mwabagiyingira muginyiikirire naawe atannagiyingiramu enkiya ffenna katujje tuwulire enjiri maanyi ga Katonda tegagenda kuleka kyekimu oba gakwata omuvubuka ono eyali nze bansiba Musumba Bujjingo bansibira Maxon Bay Luzira nanjiwunyisiza nze kyabanga kizibu okumala omwezi nga tebankubidde enduulu birako n'amanda naga nti mwana nzikyanga nga mwana obusajja badde bunkubye amanda naye mbulaze kikyendi naye enduulu evuga eriko n'amasasi empeta obulanga kugamuzerenga nti mwana obusajja badde bundiddewo naye Yesu nga mmanyi antaasa akimanyi ajja kundokola nveeyo mbuulira enjiri yakyoba olaba kati bano bowulidde oyo yeeyise Kabaaya n'oyo munne Gondi Peterson abo nabajja ku street baali nabo bakubye wandoli bajje ne mbajjayo ne basooka banziba okumala ebbanga ddene naye ne mbagumiikiriza nga babbi era oyo kyobulya bamuyita Kabaaya yali mubbi nnyo n'oyo Peterson naye Yesu naye nembagumiikiriza kubanga nange nali manyi obulamu bwange nemanya abayaayi bajja kukyuka naye kati bantu ba Katonda balungi nga bw'obalaba so tukwaniriza nnyo mu Mbarara oyingidde ekamookya kuba eno ekatwala ekagiwunye obbye basirikale nze kati ekinzigye katwe kubanga basooka ne bankwata ne bansiba lubiri twagiwunyisa nga nawe bwomanyi nali nga sinalokoka ebyo bibaawo ng'omuntu tannalokoka nali nkwataganye n'abayaayi abasirikale abalina emmundu kati giwunyaawo ne bansalako ne bantwala lubiri bamanja mundu ne bansiba na survivinga baali bajja nakuncunyizaayo naye Katonda mulungi Katonda yali akimanyi nti nja kubuulira enjiri ne bansiba lubiri for some time ne bamala ne banta kati baba akanta sitaani ono nga tannava mu bwongo n'akafuluma ate twalinanga enzikirize kanti mwana bw'oba ova midde oba n'ebisima ti bw'oba wakava emidda obakuba oba n'ebisima mwana era bakusumululanga kuva mu kamera n'otuukira ku street otuuka okola ezisooka ate oluusi oyinza n'okudda mu bakawuboyi ne beewuunya n'okwewuunya ova Luzira n'ojja ng'ogenda okuyingira ekatwe ng'oguze ekirinya kipya jiini mpya ne t-shirt mpya ne katopi ne bagamba mwana ova midda Yesu ng'oli mu bipya byokka ate ffe tweyambulirangawo nakasero ne tubirekera omusajja yali ayozaawo yalina ddobbi awo nga bw'omala obakuba n'ogula ebipya n'ebikadde n'obimulekera mwana byoze nokkirira mwana yakava mu kkomera ojja wenna otemagana nga tuyina endowooza ate bannanga abantu nga bwalowooza bwabeera nga mwine ndowooza nti afuluma ekkomera baneemikisa gyonna emikisa ate banakusibira mu cupa ova mu kkomera kaakati bante egondi emakindi ebalakisi nga gondi lubiri baate banagiddiza kabaka ekyali balakisi y'amagye bansibirayo babantadde bwe bati nenzire katwe sitaani nga tannanva mu bwongo ate nengiwunyisa nakavaayo bwe nti ba erosi bonna baali bankoowa dda kati nga bankozeeko lipooti naye nga bala gavumenti tebayambye kaakati nzija nengiwunyisa nzijukira zaali saawa nga zino nva ku bakawboyi bange nabalika baali banywa otunywe katono nenjayi nenfuluma kirowoozo nekinga ngenda oyiye nenumba banakalumba nakatomera enduulu nevuga enduulu yavuga ngezaako ofubutuka ne bansalako
sajja nga baguvudde mu lubiri omanya olubiri ne Katwe Sibala bansindikira abajaasi 17 bano ne tumwina omu bansalako basooka bampumizaamu awo enjayi nenvaako nenzira mu magezi gange nemanya kipasuse kati nemanya kati nina kuyiiya ngeri gyenva mu mikolo gy'abasajja kubanga kimanya bwe banziza lubiri nakavaayo bayinza okunzikiza sikuba kutta kokuba kuzikiza bafuwafuyi kataala akuzikiza nova mu gonde ova mu struggle kakati awo neŋŋaana ekyo nina okukola nina okuva mu mikono gy'abasajja kati Katonda nyamba bale Katonda amanyira okuyamba abantu abatamumanyi ono yali Katonda yennyini kubanga gwe mulundi gwa kati bamala okuntwala babantwala jukira nakava mu lubiri abasajja bakambwe bagaayo ono omusajja ero si bonna ne bavaayo ne bagaba naye omusajja ono mubadde mwamukwata ate ne mumuta okuta omuntu ono muba muleese ebizibu kati laba afande bwakola ekintu naga tusooke tuyite ku dipo waliyo dipo gye twagakubiranga gye twagiyitanga dipo naye nga yanjaga abantu gye banywera enjaga bagende basaleko n'abalala bakugateko abalala ekifo ky'okutuusa gwomu wakabi kumbe bakola ensobi kati tugenze wali basanzeyo ebitamiivu ebyatamidde dda babisazeeko babikuŋŋaanyiza kwegamba nange enfunye akabiina batutadde mu suluulu moja basooka bamanyi basooka bepiga magoti ne tubeera ku magoti awo nga bakyakuŋŋaanya ne bankuŋŋaanyiza ne banteeka mu maaso naye mabega ne mmanyia nti situuka mu lubiri ngenda fubutuka oba bankuba manda bankube naye bwe nnyingira lubiri banzise ne mmanya bwe ngenda ofubutukira ne tutambula bwali bwakiraata awo tebwabanga mataala mu Katwe nga nze ate Katwe najima sitalinga mwenkulidde nga mmanyi ekikuubo mwengenda ofubutukira oba banzite naye sigenda lubiri nagenda nga ndi mulayini emu ndi wakati eno waliyo basaalumanya ne mu maaso basaalumanya amagye gatugendera bbali bwe gati natuuka wali nakuuba oluta olusooka nenyingira ekikuubo nenfubutuka nga nize fusasi nafubutuka mpaka Mengo kusasa oba omanyiyo mmanyiyo bulungi eyo waliyo maama w'omuyaayo omu naye ng'alina ekiyaayo kitabani kye tubeera nakyo ng'abeera eyo kusasa ne mukonkona ekiro nga baali bampumiza nga omusayi gwonna gufeesa ejjudde ne mukonkona neagulawo nantunuulira kiki ekibadde nambuuza mutabani we Nsubuga ne nga Nsubuga ali seefu kiki ne nga bampayiriza omanyi ababbi bulijjo babawaayiriza omubbi bamuwaayiriza babawaayiriza nga bampayiriza ngaebya kati omukadde nampaawo okusula nensulawo nkeera neŋŋenda ndaba ekiki ekiri eri ku kava gyembadde mbutema eyo naye waliwo omuyaayo omu kuba erosi abo babeeranga mwenda naye sekuritale waabwe yali muyaaye nga naye tebakimanyi kati nga mumulonda mutegere nti oyo mukiise waffe yali muyaaye waffe era yatuwanga information kakati kumakya nakeera wuwe kumubuuza mwana kiki bwe yandanaga wire sooka oveeko mu Katwe we bakwatira oli mufunaga agagusimanyi twatuuse lubiri nga tumanyi tukulina ne tutuuka wali bagenda okunoonya nga toliimu balowooza nti ofuuka n'okufuuka ne baŋŋamba nti amagye gasuze ku kakava kange omanyi nalina kandaki kange bwe nabuteganga kakati bakomawo basula balinze nga bamanyi nkomawo ono yambuusa naga todda waka bwentyo bwenva mu Katwe n'ennumba ekamwokya ngenda mu kava zekamwokya naye obulamu bwasooka kuba buzibu nga mwana abayaayi bekamwokya mbalaba nga bafala omanyi fe ab'ekatwe twali tujerega ab'ekamwokya era twakulabanga mwana era baali batumanyi ab'ekatwe eyo yali ttiimu ndala si ya bulijjo so nenkasibira ekamwokya olw'embeera eyo Katonda gye yansanga nendokoka nendokoka mwaka gwa 89 Katwe tuwaddireyo ddala Katwe naddayo emirundi naye buli lwenzirayo nga bandigisa nga tebamanyi nti walokoka kati awo nga mmaze okulokoka wayiseewo ebbanga
ntandika okuyitaayita mu katwe naye ng'abantu bonna beewuunya bwewuunya bagamba kiki ekyatuuka ku mwana ono ye yesu oyo nga buli omu yeewuunya ekyantuukako. Era waliwo omusajja yabeerangaawo ku nabugabo mu kibuga wakati awo kubanga twakasibirasibirangawo awo twateranga kuliira kyamisana awo mu sawuli yaako ng'ekidandali kikyaliwo awo etwalingaawo twafunanga lanchi yaffe naye ng'awe nabugabo bakimanyi kubanga bampisanga emirundi mingi nga bantadde ku mpingo. Kati waliwo omusajja simanyi oba akyaliwo omusajja mukulu musiraamu ye yampeeranga obujulizi buli nayitangawo n'agamba bannange ebya Yesu sibikkiriza naye Yesu eyalokola omuvubuka ono Yesu mulamu. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi naawe. Enjiri maanyi ga Katonda. Enjiri maanyi ga Katonda. Era Musumba Bujjingo mubuulire enjiri. Gye tuliko yokka. Mubuulire enjiri muve ku bye boogera entalo muziveemu mubuulire enjiri. Nze era kyova olaba abandaba bonna izwe ne bagamba nti Musumba Bujjingo bw'ajja Mbarara ngenda kumwaniriza. Era bulijjo nze neetegeka dda nabagamba nti Musumba Bujjingo bw'ajja Mbarara ngenda kumwaniriza. Mu Mbarara muno nze enjiri buli njiri ejjanjaniriza bakimanyi. Era okusooka waalingawo abasumba abamu nga kibakaluubirira ne bagamba naye ggwe oyaniriza buli muntu ni nga Yesu bw'eba njiri. Nze mmanyi enjiri kye yankolera kati abatamanyi lwaki nyaniriza enjiri. Muwulidde obulamu bwange abalala balina omukisa Musumba Bujjingo baazaalibwa mu maka malungi. Baakulanga Katonda bamumanyi. Nze kati enjiri ye yampa ekirabo ky'obulamu. Era nze singa teyali njiri singa nafa dda ze be nali ndaba abasinga baafa. Bamu babakuba amasasi abalala baafa sirimu. Kati nze bwe mbanga nkyaliwo nze ne bwe mba nvuga emmotoka yange ngende Kampala n'ensanga ka crusade nnyimirira nenkuba aleluya. Nze ndi musajja wa njiri buli wensanga enjiri oba onombula emingo oba onooyomba nina okgenda ku njiri nina okuyimirira. Enjiri yantaasa nali wakufa era nali wakugenda mu geyeena. Enjiri yeyakola ki? Nze gavumenti yali ennemeddwa era n'aba gavumenti bwe mbawulira nga waliwo omuntu bambwala disobani ayagala okulemesa enjiri mbatunuulira ne mbasekerera. Musumba Bujjingo njo sikwewaana gavumenti yali ennemeddwa kubanga waliyo nsibirawo era nagambanga nti ogenda kunsibira mu cupa nze mwana nongongako nondekawo. Era nze ffe twayinangalo era twakubuzanga gwoyinalo lwabanga ne lo nga nyingirawo ate nga bwe mba nakusuubiza nzija. Wabeeranga mwesigwa mu ngeri eyo. Mu ngeri yange twabanga ne lo so kaakati amakomera bansiba emigo bankuba basasi bagagezaako gankuba naye enjiri nentaasa. Musumba Bujjingo nze ndibuulira enjiri buli wensanga enjiri nina okuyimirira n'enkuba aleluya. Abamanyi enjiri mukubire Yesu engalo ez'amaanyi era muyite abantu bajje tuwulire enjiri. Mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Twebaza Mukama olw'engeri gy'akolamu ebintu by'akola. Mpulidde awo nga tulina ebitugatta nange nalyanga mu sawuli yaako eyo. Otuukayo sente zo ze zisalawo oyagala mmere ya nnaku 3 eziyise eri fresh nga si nyangu yakwesimbamu. Era ffe tetwalyanga wane wasooka bw'okkirira amadala bw'oti mu sawuli yaako bw'ogenda eri ku nkomerero twawayitanga mulumbe. Twalyanga mulumbe bakuwa ettooke nga likaluba okusinga ejjuuni era ng'ejjiiko zaayo ziba zeewesse bwe ziti kizibu okusanga ejjiiko ng'etedde naye nga ekyagiweta kugisimba mu mmere. Naye kati nga nze bwe mala okulya awo mu sawuli yaako awo mba mbaza ne nga nti kati ngenda kutembeeya Lubaga yenna oba ngenda kutembeeya Makindye oba ngenda Nakawa. Emmere gye walidde kusinga nze ndi muli w'amatooke ndi munnamasaka naye emmere gye walidde otambula ng'ogiwulira wano ng'omukazi w'olubuto enfuna we yeekwata wano naye ogenda okuzuba bw'oti okumaliriza nga tokyagiwuliramu. Natembeeya obulamu bungi mpulidde nga waliwo ebitugatta ne wabawo ekkuba eddala wakwata kati
nze nali nkuziddwa nazaalibwa bazadde bange ne bavaawo nga tebafudde obula ne bagenda nensigala ku bukojja kati ku bukojja eno nafunirayo emigga egimala okuba nti sisobola kwepankira kukubba kintu kyonna era foundation gye bampa yanyamba mu Kampala okubeeramu nga tuwali anfuga naye nga nnyina n'ensonyi nganga nti abantu banalaba batya naye nga bengamba banalaba batya terina muntu ammanyi naye kyanyamba nnyo bankola obulungi obutali butono. Ennaku zino bazadde bange bazuuka 2014 taata ne maama baalabika ate nange era nenerwanako nentandika n'okuddayo okusoma n'entalo bw'okula batandika okuvunaana ebintu ebitakwatako oyo teyasoma nze nandyesasulidde ate n'osoma ne bagamba diguli yafudde kubira Mukama engalo ez'amaanyi naye ekirungi tetusoma kunoonya mirimu tusoma kweyongera ku kumanya bye tukola bitambule bulungi diguli yange oba ogikkiriza oba togikkiriza byenkola biraga nti njirina ate wabikola nga nogifuna tonagifuna era ebyayondoza tebinaba nakubaawo kuba bino byembaddemu nga sinafuna diguli naye kyanyambako nemmanya gye tuva nengattagattamu ebintu bingi nemanya abatume entandikwa yaabwe n'enkomerero yaabwe nemanya abasajja engeri gye baagumira ku Katonda era nze nguma kubanga Mukama waffe atula mu nze naye nendaba n'abalala nenga nti obanga abo baaguma wakiri ne bafa toyinza kunkyusa bwe mba nsazeewo ekintu tebakulimbanga kyemba nsazeewo nkiwa obudde nenkakasa nti tekinemesa kugenda mu ggulu kituufu naye Katonda akiraba kati ebisigadde mbiyita background noise oli waddemba okuba kerere paka lw'onaakoowa obulamu bwange si bubwo. Lukesula 8 olusooko olwokubiri n'olwokusatu lulaga nga Yesu okutwala enjiri mu cities and villages nga abatume bali wamu naye naye Bayibuli egamba nti Mariya Magdalene yavaako dayimoni 7 ne Yowanna mukakuza ne Suzana Yowanna mukakuza omwanika wa Kerode ne Suzana n'abalala bangi abawonyezebwako dayimoni be bateekanga mu ssente baweerezanga Mukama waffe n'ebyo bye baalinga nabyo. Nze nali munaku nnyo naye ekimu ku bintu ebinywereza abanaku mu bunaku bigambo bye bawulira. Nali munaku nnyo naye ekimu ku binywereza abanaku mu bunaku bye bigambo bye bawulira. Singa omunaku afunayo omuntu amugamba nti oli wa mugaso singa omunaku afunayo omuntu amugamba nti there is a tomorrow and your tomorrow is going to be better than today. Singa omunaku afunayo omuntu amugamba nti ojja kufumbirwa ate omusajja w'amaanyi ojja kuwasa ojja kuzimba ojja kubeera omuntu ebigambo bino birina engeri gye bikyusaamu obulamu. Tewaliwo kye bampanze nga ndokoka wabula ekigambo kyayingira mu bulamu bwange nensalawo neŋŋamba nti sinsi mbadde ntambulira mu Geyena ku nsi kanteeketeeke eri gyendaga nve mu Geyena eno entono ŋŋende mu ggulu siva ku Geyena ntono eno ate ŋŋende mu Geyena maama waazo kyekyandokosa nze saalokooka kugaggawala sirokookangako kuvuga mmotoka oba kuzimba nnyumba sirokookangako okufuna visa era ebintu ebisinga obungi tebindya era siyina na bulamu nze bwe ŋŋamba nti buno mbukuuma nzuyo ndiko baakanyama oba oyagala kunzitanga gwe wantonda nzita naye mmanyi nti omuntu eyankuuma nga tewali na muntu ammanyi ye Katonda era waali Musumba tumina ogambe nti naye Katonda ono amanya n'abayaaye n'ogamba omaze okulokoka naye waliwo enayita yali Katonda yenyini nyina ebintu bingi nnyo Musumba Bujjingo. Katonda era nga bw'ogambye buli omu ayina bwamuyambye. Ebyetufaananya bingi newunyeza nti wali mutembeyi mbadde manyi nze Musumba yekka yava mu butembeyi naye ekyamazima Katonda amanyi abantu be naawe atannalokoka oli mulamu lwakuba Katonda akumanyi ate ayina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Kyova olaba nti enjiri yeetaagisa pulaani ya Katonda gy'ayina eri obulamu bwo esobola okutuukirira kubanga etuukirira lw'otegedde amazima n'ofuuka ow'eddembe.
amazima amatuufu nze history yange yali mbi Musumba Bujjingo nze nakyankalana nnyo era nalokoka nga nina emyaka 22 naye nga bwempa obujulizi abantu beebuuza naye bino byonna wabikola ddi ng'oli mwana muto. Musumba kikkiriza nti nze naliko omuyekera ng'oyeekeraani? Nze nali muyeekera tufe abayekera abayekera obote nava Katwe nga giwunya era nagiwunyisa buwunyisa nenziruka abasajja ne banfuna mu kkubo. Bizibu nze bye byanteekanga mu buzibu, bizibu bye byanyongerangayo n'ogiwunyisiza nagiwunyisa e Katwe. Kati ebizibu we biva twabba n'abajaasi b'obote ne tubakuba twalya mulo twaguyitanga mulo ntulya mulo ne mbasinga amagezi bajaasi ne mbalyako ebyomugaso katugo ne bagenda n'obugaali bu bayisikolo ne ntwala emaali etegeerekeka kubanga bali baali banyanya nga tebamanyi kugamba ffe gye twakuba walimu ebyomugaso naye bo babuukira ku bugaali. Nze nensika ebyomugaso kati bwe mala okusika ebyomugaso ne ŋŋenda twayinanga obuzibu nti ne bwe wabbanga ate naawe baakubbanga enyiriri zaabasangangayo tebwolimala okunyaga omala okubba bwoti n'ogenda omujaasi n'akitegeera nti omuyaye yabbye ng'akulumba ate abitwalira ku kifuba omuyaye najja mujaasi bamuyitanga okyaya najja n'atwala ebintu naleka nga mpumiza omanyi batuwumizanga ate ffe twali bubi nnyo kubanga ne bwakutta ani agenda okugoberera n'abitwala bwamala obitwala waliwo omujaasi omulala nga naye muyaye bamuyita Wandera yabbira eyo ebibye ne bamukwata ne bamusiba mu lubiri n'antumako n'agamba wire emaali gye wabbye ye yansibisizza ate ng'okyaya yabitutte. Kati Wandera n'agamba wenviira mu kkomera njagala kusanga muloya njagala maali yange gwe wabbye bansibye ate nga mutemu nga mumanyi musi kaakati ŋŋenda Mpaala nga ndi kutaasa bulamu wengwira mu basajja babayitanga bafeddemu wawulira ku bafeddemu abakayiira abankwanga nze nali Nkwanga George William Nkwanga nimbagwako nga banoonya balwanyi nange nga tugende kubanga kimaze okuwunya kati ate nga nina n'obusungu njagala ngende mu nsiko tukomewo ne gaani nange nnoonya obusajja buno kuba busajja bumpisiza bubi. Emisingi oyagala mugende mujje nga muli bakabi nange nga nina n'obusungu bugayi bumbonyabonyeza ebbanga ddene buntwalako ebyange bumpumiza nenga kati nange kaŋŋende nkomewo n'omuliro mbunoonye ng'ate waliwo n'obusajja bwa yusi bwali bwankubira wano gundi wano aw'Emmengo awo ng'oyise mu kalitunsi awo waggulu waliwo nali mbakubidde mu kalitunsi obusajja ne bunsalako ne buntwala ne bunkuba bubi nnyo naye nga nabo nabutereka nanga mwana nenkomawo nga nina omuliro gwange nja kusooka kubusomesa. Kati awo ŋŋenda mu kibira bantwala kibira kyali eyo mitiyana bayitayo kibumbiro ne mmalayo emyaka ebbanga nga ndi mu nsiko n'abakayiira n'abago n'abankwanga. Kati awa ojjukira oba muyinza okujjukira lwabaawo enteeseganya ezaayira e Nairobi. Kati bwe mala otuukayo nenkizuula nti nkoze ensobi kubanga mwana busajja butututte mu kisiko eyo muntu obadde omanyidde sito obakuba obeerawo n'olya ne ku mugaati kati nga tuli ku mpengere tulya mpengere ziba bafumba kasooli ne bamuteekamu ebijanjaalo ate nga tufumba omulundi ogukiro tetusobola fumba misana kubanga nga otya omukka gusobola okufuluma mu kibira ne balaba ne bamanya abayeekera we bali. Kati twafumba nga kiro tuliyo omulundi ogwo ate bakuwa tebimala. Nze naye sina na kikopo bampeera ku gundi ku bikoola by'emiti obulamu ne bukaluba nnyo. Kati nalinako abayaye be nali nagenda nabo ne mbaga mwana twakuba miisi
obusajja gye bwatuleeta obuyegera buno tebutuzza mu kibuga kwesasuza kupatikana kwereere kakati netubeerayo nga giwunyawunyera nga bwe waliwo naye ngaekirungi awo Wandera wamuwona Wandera namuwona naye nga njiya ngeri gyentoloka ku busajja nkomewo mu site kubanga nze ni mwana wa site sibeera mu nzikiza njagala mataala naye nga tokyalina bwofaayo ate bali abasajja bali bakambwe bakwata ng'otoloka bakuba akakombi ku mutwe tebayonoonanga sasi teboonoona sasi ate ofanga kabizi ka mukyalo abasajja bafeddemu bw'oba oyagala bakuziike gwe weesimira entaana oba tojja gisima bakukuba akakumbi ne bakuleka n'ovundireeyo byali bikambwe nnyo tebyali byangu naye awo bagenda bafunamuko ceasefire nga tewakyali kulwamu mwawulira ceasefire baali balina enteesaganya e Nairobi Museveni zeyagaana 85 kati awo netubeerako ne ceasefire nga tewakyali kulwana nembatolokako nenyingira site konkomyewo eno nafubutuka kiro twafubutuka nga tuli banna tugenda ofubutuka bwe tuti ne bamanya nti tufubutuse ne bajja nga batugoberera ntisooka tugwandaki mu nsiko omwo ne tugwa kati waliwo ekyana kye twatuze nakyo nga kyagala okuba enduulu tukigwa mu bulago ne mukijjanjaba twali tugenda kizikiza nekiraja netugigamba kakati tewakyali byakwetaasa tulina kgenda nga bakomanda ate twasiibanga tulaba picha eri babaterangamu firimu mwazirabireetwalabiranga eno mu Kampala nga sinalumba kati nga tukolamu oli eri okolanga Swaziniga nenfubutukayo nentoloka nenkomawo ekatwe abajasi bakitegeera dda nti nali ngenze mu nsiko eyo nayo story endala mpanvu tujja kukyaza ku soloti story empanvu mukyala wo Honorable MP Ndoloko abimanyi bino namuwa obujulizi era ayo nali ngenda omuwasa basooka ne bagaana ne bagati abazadde baali tebakkiriza naye bambi yena matira ate nga mukazi yasoma ate nze nga saasoma nga neyiiya bweyiiya naye yabuuka kubanga ndowooza Katonda yamubuusa kubanga singa teyanfumbirwa yali asubiddwa sikulimba okiraba yali asubiddwa naye Yesu nga bw'oyogedde yantaasa nina ebintu bingi byendaba nti wano sandiiseewo Katonda yantaasa kino endwadde bizibuzibu ebyo byonna naye Mukama mulungi kyetuva tuyita abalokole n'abatali balokole Katonda alina pulaani ya buli muntu assa omukka tofayo kubakuwalana waakiri olinayo mukwano gwo eyakutonda akwagala erinnya lya Mukama lyebazibwe era luno olukuŋŋaana lwatandise dda luno olukuŋŋaana ndulabamu ekintu nti waliwo tumwina omulala Mukama gwakola olwaleero era baliredde okulokoka webali wano waliwo Bujjingo omulala Mukama gwali mu kukola olwaleero ate nze essaala yange bwejebeera egamba nti buli Katonda gwakolera asingeko kwekyo ffe kyetulabye asingeko kwekyo ffe kyetulabye njagala ofuna ebizibu ebirungi waliyo ebizibu ebirungi nalina ebizibu ebibi nga ayamwe nobody kati nanfuna ebizibu ebirungi nti nyinza nti okubanga nze nyina radios ezo oba nze nyina TV ezo saasoma naye nze mbirina ekyokusoma kyateekebwawo abantu era kirungi abaana abato musomi mumere focused naye ekyokuba n'omukisa kyateekebwawo Katonda omukisa tegulina ssomero gye gusomebwa oguba mukisa gw'amaanyi okuba nga bakuwa omukyalo oyo mukisa gw'amaanyi okuba nti waliyo abantu bangi abakwenyumiririzaamu nze nkizuula luvannyuma nti kati obulamu ng'obwo bwonna bwe wayitamu Katonda yali ayagala oyogere n'abayaaye nga boyogera nabo omanyi ky'obagamba omanyi ne kye balimu era bangi bensobodde okugjayo abali mu bulamu ng'obwo Katonda yabantuma bangi sirina gyenyimiridde abali mu bulamu obufaanana ng'obwange bwe nalimu ne batalokoka amiina so nange nyina gye nayita era bwe njogera ne house boy ategeera kye ŋŋamba oba bwe njogera ne house girl omulimu gwange ogusooka mu Kampala bwa house boy ate nze bwe nagukolera nga babuyita bwa mukomba box
kati from house boy to here where I am sisobola kusirika ne siyogera muntu andese nantuusa wano mbadde nsaba mweyongereko emabega mpola mpola mweyongereko emabega mpola mpola mweyongere mugende mu covering space eri mbabulire lwaki mbagambye okweyongerayo tukikole n'omutima gumu n'abatudde musituke ekibaŋŋambisiza okudda emabega 1 njagadde tubasabire omukisa nga muli organized. Number 2 and the primary objective of telling you to extend there ekikulu kya byonna ekibaŋŋambisiza okudda eyo njagala omuntu ali wano ng'agamba nti naye mpise mu bintu bingi njagala Musumba tumwine ne Bujjingo n'abasumba abaliwo banyambeko okwatula Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Oyagala kwatula Yesu okuva olwaleero abeere nga ye mukamaawo tewali akukaka tofayo baba kumanyi nti oli mubbi oli muyaye abagenda okukuba endulu n'abakola ki tewali ndulu wano. Katonda ajjayo omuntu ekyo Mukama kyagenda okukola okukutaasa naggaga asinga obugagga mu nsi tasobola kigula na ssente ze tasobola. Nsaba otambule mpola mpola ojje wano mu maaso ddala we tujja abantu otambula bw'omu jangu wano mu maaso bangoga nti njagala kulokoka olwaleero mubakubire mu ngalo abavaayo okulokoka mubakubire mu ngalo abavaayo okulokoka abasigaddewo mweyongere emabega ddala kubanga kirabika bagenda okulokoka bagenda kuwambira ddala mu maaso wano abasigaddewo mweyongere emabega tuwe space abalokoka abamu muli balokole tukkirize bano nabo batwale Yesu otyo mubakubireko mu ngalo abavaayo okuwa Yesu obulamu mubakubireko mu ngalo abavaayo okuwa Yesu obulamu vaayo simbula ebigere ebyo guma kkiriza Katonda mugambe Mukama nkuwadde obulamu bwange olwaleero nkooye ejjoogo lya Setaani ekimala kimala enough is enough. Tambula ojje mpola mpola avaayo okulokoka bannange abasumba tukubire Mukama engalo ez'amaanyi abasumba tukubire Mukama engalo ez'amaanyi nasimbula bwento nenzija mu maaso buli gwolaba wano bwatyo bwe yakola decision bw'eba etandika Sitaani akuga nti waapi naawe olokoka naye tewali waagwa mu mikono gya Yesu Sitaani n'amugyamu agudde mu mikono gya Yesu bw'olaba agivuddemu yaba asazeewo nti kaave mu mikono gya Yesu naye Sitaani si yamugyamu. Waliwo wiiru eyo sigiwakanya mu bintu bya Mukama sina kyempakanya naye mpulira bubi okuba nti omuntu alina wiiru okwereeta n'okwezaayo mpulira bubi toteekwa okuba na wiiru ng'omaze okujja eno naye yagiteekawo musaamu ekitiibwa ye Katonda wange. Bw'okoze decision eyo togenda kudda mabega mu linnya lya Yesu. Bw'okoze decision eyo togenda kudda mabega mu linnya lya Yesu. Wow. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ba ushers beetegeke bagenda kuwandiika abantu bano tubasabirenga mu ngeri eri special. Nayimusanga maaso gange eri Mukama kubanga yamanya ebyange okubeerwa kwange taata kuli mu ggwe wekka. Nayimusanga maaso gange eri Mukama kubanga yamanya ebyange okubeerwa kwange taata kuli mu ggwe wekka. Tumukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Bavubuka beerere abavuddeyo bannaye Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Romans 10:10. Romans 10:10. Naye Bayibuli egamba mu 2 Corinthians chapter 5 verse 17 that if anyone Apostle wajira tumwine nange wensigira feti tujanga ba somebody tujanga ba anyone if anyone accepts Christ is joined to Christ
he becomes a new being. The old things goes away, the new things starts from there. Amen. Abakolinsi ekyokubiri 2 Corinthians chapter 5 verse 17 wagamba nti omuntu yenna bwe yeegatta ne Kristo Yesu ng'afuuka kitonde kijja, ebyedda byonna nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Amen. Ebyedda byonna nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Nga Apostle bw'agambye nti history we yali mubi nnyo. Wano sibeerangako nange na history mulungi, era simanyiwo wano agamba nti nyina history mulungi muzibu nnyo, kati eno ate Mukama agase bugasi ku history omulungi. Naye ebyedda oba baakuvuma ki, oba baakukola ki, oba wakola ki, obadde teweeyinaamu ssuubi, nze nagenda okulokoka, era bwe nalokoka ekintu kye nasinga okwesunga nga ndokose kufa. Ate kye nali nsinga okutya nga sinnalokoka, nga bawulidde nti buli omu kimuyiribya, ono kyamutwala ne mu nsiko, odduka okufa. Kubanga teweekakasa na kwekakasa bw'ofa bakuziise batya? Mbwazi ezitwala omulambo ogenda kubeera otya? So nali ntya nnyo okufa, nakulira ku bukojja. E Masaka ewaffe bw'okulira ku bukojja bw'ofa tebakuziika n'abafu balala, bakuteeka eyo ku lusalosalo bakasuka eyo, togenda ku kijja. So nga ntya nnyo okufa. Naye 1992 bwe nalokoka ku KPC, which is Watoto Church now in Kampala, naggwamu entiisa y'okufa yonna, kubanga gye nalindaga nali mmanyiiyo, nali kati ntegeddeyo nga Bayibuli sinagitegeera, naye nga ntegedde nti Yesu ebibi byange fayiro agiggaddewo, anziguliddewo fayiro empya. Ne fayiro gyanziguliddewo ennyingiza butereevu mu ggulu. Olwaleero waliwo fayiro Mukama ffe jaggalawo. Olwaleero waliwo fayiro Mukama ffe jaggalawo. Wadde sitaani asobola okuba nga agenda kulimbalimba n'abamu akusika agezeeko okuzza emabega, naye ebyo ebigere by'otambudde amaanyi tumwine ge yayogeddeko gakusisse busisi. Tewali kisinga maanyi ago, tewaliwo kisinga maanyi ago. Ebigere okutambula nga tewali akusika, tewali akuwaliriza, naye n'olabanga omuntu akugamba muli mundamu gwe nti naye genda olokoka ekimala kimala. Tomanyi na kumanya decision gy'okoze kyetegeeza. Eno decision eyesinga mu zonna sigenda kuzigeraageranya na kirala. Naye bwe nalokoka ne nzigwamu entiisa y'okufa, kubanga gye ndaga kati ndabayo, ate ne nnyingira obulamu obulala. Naye n'olwaleero nkyatundira Mukama ffe Yesu, ne bwe nfa nga nzirayo e Kampala gye ndaga eka mmanyiiyo. Naye ate ne bw'oba oyagala nnyo okufa ng'omaze okulokoka, Katonda olwajjayo ate ebyo yali yatonda nti byojja okukola, naye nga lyobadde okola birala, n'akuwangaaza. Emyaka 3 gye mmaze nga ndokose, ebintu Mukama bye yaŋŋamba okukola nali sibiwulirangako. Yaŋŋamba okukola enkuŋŋaana zino, yaŋŋamba okuzimba ekkanisa mu Kampala bagiyita Pentagon, etuuza emitwalo 380, pulaani twagimala dda. Ebintu bingi bye nnyina ku mutwe gwange. Omwaka ogwedde Apostle tumwine nali ŋŋenda kufa COVID, naye abantu baali bafa nnyo, naye ne ŋŋamba Mukama nti nze manye nga wadde buno obulwadde butta tebusobola kunzita, kuba bye waŋŋamba tolimba. Bye waŋŋamba tolimba. Numbers 23 verse 19. Katonda si mwana wa muntu okulimba newankubadde okwejjusa. Onyiruga nti ayogedde n'okukola talikola. So nze nemanya ndi COVID ajja kunvaako bukumbu, kubanga sinaba na kusima musingi gwa kkanisa. Ate tebaŋŋamba nti nsima omusingi nfe. Ate nga Mukama yaŋŋamba ndaba atandiseeko. Ettaka tulirina wakati mu Kampala, ekazi 8 n'ekitundu z'abalokole. Z'abalokole. Tebalituwadde buwinga ab'amadiini bwe baafuna. Tuliguze miliyoni za $2 n'ekitundu. Miliyoni za $2 n'ekitundu tekuli za muzungu. Za wano waliwo sente bw'oba oyina Katonda. Wano waliwo sente bw'oba olina Katonda. Emisana n'abasomedde olunyiriri luli mu kitabo kya Matayo essula ya 17 onyirwa 27. Lugamba nti Yesu n'agamba Peetero nti kwata eddobo ogende ku nnyanja, ekyennyanja bwe kinaabuukayo kikubemu eddobo kijjeeyo, kyasamye mu kamwa kaakyo mulimu sente.
ogenda osasula ebbanja lyo n'eryange. Amakulu gaakyo nti ssente we ziri, ekikulemeseza okumanyayo toyina nkolagana n'oyo amanyi we ziri. Kati olwaleero zza okukola enkolagana n'oyo amanyi ssente we ziri. Naye ekigendererwa kye ekiba kisinga obukulu si kufuna ssente ze. Ekyennyanja ekirimu ssente Yesu ajja kikulagirira, naye ekisinga obukulu oddusa omusango, owonya omusango gw'okukutwala mu geyeena. The purpose of getting saved is to escape, to run away from the wrath of God and run to the mercies of God, merciful hands of God. Ekigendererwa ky'okulokoka si kufuna Prado, si kufuna limousine, si kufuna visa kugenda mu America, kudduka musango. Omusango bajjajjaffe baaguza okuva ku Adamu ne Eva. Omusango abaatuzaala baaguza ne bajjajja baffe ebukojja ne mukika. Naffe emisango gye tukoze gitumala, era bangi abagana okulokoka nga bw'alaba emisango gy'agamba naye nedda. Yesu abalala asobola obbasonyiwa, naye nze ebyange n'obisigaza. Naye Romans 8 verse 1 egamba there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, those who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Musumba tumwine nafuna konsani enyiriri bazitoolako abavunula Bayibuli abakuba empyapyapi endala bazigiramu ddala. Kati olunyiri oluba olusoma mu y'olunyanko oba mu y'olutoolo oba mu y'oluganda ojja kusanga nga lugamba Romans 8:1 nti tebaliiko musanga bali mu Kristo Yesu, ne kiggwa ne bagenda ku namba 2. Naye ekyatuleeteranga emisango kubeera mu mubiri nga tetufugibwa mwoyo. So bw'ogenda odusoma mu original version yasooka okutranslatingibwa mu 1611 NKJV, Old King James oba New King James version, ejja kumalirayo nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu abatatambula ng'omubiri bwe gubalagira, naye ng'omwoyo bw'abaluŋŋamya. Olunyiri bwetu bwe lugwayo terugwayo nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu ne kikomaawo. Lugamba tebaliiko musango. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Obuntu obwo obugenda butoolwako bakadde baffe musimba amakuli tulwana omulembe gwammwe gulyambeko ku mulembe gwaffe n'ogwaffe guyambeko okubaddako. Bayibuli eri kukendera kubanga omuntu bw'alokoka naye n'alowooza nti omusango gugenzi n'asigala nga takonvatinze mu mwoyo era omubiri guddamu ne gumusika. So naye tebaliiko musango ekintu tteyo wadde neyo konsani nkulu yokuba nti olunyiri baalutoolako, naye ekintu tteyo nti emisango kobenga owatta paapa Katonda akusonyiwa kasita ojja gy'ali. Musajja alokosa mpadde 15,000 nze ne bagamba mu Yesu sente mweziri ate ziri wano teziri Bulaaya, ziri wano. Tosobola kukwasa sente omusajja yali omwavu kati nga bilioneya n'obeera mwavu. Katonda akuwa omukisa. Naye wulira, tewaliwo kika kya musango Yesu kyataafiirira. Era nkubiriza abazadde be tutera okubuulira enjiri n'ojjukira nti walogalogadde ensi n'ogitta n'ogamba enjiri njiwulidde naye mutwale abaana bange balokoke, nga goloza tosobola kulokoka. Gwe nnyini alowooza nti ekibi kyo kinene nnyo, gwe gwayagala olokoke kubanga gwamutwala ku musaalaba. Mukama yeebazibwe. Kale muyimuse emikono gyammwe abazze okulokoka. Bw'oba oyagala kulokoka ng'osigadde eri, emikono togimusiriza eri, jangu eno mu maaso. Ayagala okulokoka ng'osigadde eri kubanga bano abantu tugenda bateeka ku lisiti. Mukama agenda bawandiika mu kitabo, ne naffe twetaaga bawandiika mu kitabo. Very good. Eyakatuuka ng'ogamba bayise bali babawaaki tubawa Yesu, jangu olokoka. Amiina. Baabo bavaayo. Abasigadde eri nga toli mu kulokoka, emikono gyo gibeere wansi, gw'olaba agitadde waggulu mugende nti abalokoka bali eri mu maaso. Eyalokoka edda ddamu ebigambo ng'obijja ku mutima ng'oddamu okunyweza obulokozi, kubanga ebiro bye tulimu bibi. Abantu bagwa olw'embeera y'ensi. Apostle Tumwina agambye nti gavumenti y'ensi yamulemwa naye gavumenti y'eggulu yamulokola. Na wano wasobola okuba ali ku radio oba ali ku TV oba ali wano
nga ddala naawe gavumenti y'ensi yakulemwa. Actually kanjogere ekyanguwa budget gye baasomye mu gw'omukaaga kizibu nnyo okumanya ngeri gye zinaakutuukako, naye budget y'omu bwakabaka bwakatonda yatuleese wano egenda kutuusaako buli kye weetaaga mu linnya lya Mukama feeso. Omukka gwa bwerere eno oxygen yali ku mmeka gwe tussa. Mbarara baga nti oxygen ali ku mmeka gwe tussa. Obwongo okubanga butegeera sente mmeka. Omutima okubanga gukuba bagambye byagenze ku mmeka. Amawugwego okubanga agakola bya mmeka. Ate amaaso okulaba gagenze ku mmeka. Amatu okuwulira mmeka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ffe tetuli balamu lwa sukaali. Ffe tetuli balamu lwa munnyo. Tituli balamu lwa migaati. Tituli balamu lwa sabbuuni. Teweeraliikira bwe birinnyanga Mukama akuweera bwerere obulamu ojja kufuna ssente ate ojja bisobola. Era gw'atuulira togamba nti okuzimba kusobola okukulema kubanga seminti yalinnye. Seminti bagaba wa bwerere omukka gw'obulamu ogugule. Mbuuza bagaba amatafaali n'amategula ne seminti n'emitembwa ku bwerere. Amaaso g'okulaba n'amatu okuwulira obisasulire. Obanga amatu galaba nga amatu gawulira amaaso galaba obwongo obukola omutima gukuba omukka gw'obulamu ogufuna ku bwerere na buli kyoyagala ekirala kigenda kubeera nnyongeza. Kyagamba Mukama mu kitabo kya Matayo 6:33 timusooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu, ebisigadde ensi byeyayanira bigenda kujjanga nnyongeza. Mukama ajja kuwa emmotoka nga nnyongeza. Mukama akuwe kalina nga nnyongeza. Mukama akuwe visa nga nnyongeza. Omusajja wuno ataasoma atambudde amawanga osobola okuba nga obadde ogenda kuwasa muyaye muno naye kati okolokose Katonda akutegekedde omubaka wa palamenti. Enjiri guwa gimpadde ngisanze wano. Kale yimusa emikono gyo olokokwenga gwe gusooka ate naawe ali eyo. Kati naawe ali eyo nkukkiriza okuyimusa emikono nyweza endagaano yo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bwebalale. This is unexpected but because of your plans it is expected in heaven. Naye ffe otuwunzisa Mukama kino tetukirabangako bwe tuti. Okyalidde Western Uganda oleese revival mu Uganda. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero ekigambo nkiwulidde, olukuŋŋaana luno lwonna lwategekeddwa ku lwange, nange Mukama sigaanye mpaddeyo obulamu bwange. Nkiwulira nga neetaaga obutuukirivu, mpaayo ebibi byange byonna era binnaazibweko n'omusaayi gwa Yesu. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange obulokozi. Nkutula endagaano zonna ez'ebukojja, ez'omukika, eziveeyo ku Adamu ne Eva, ez'ebibi bye neekolera, bye bankozesa, bye mbadde nkoze, n'ebibadde mu pulaani bye mbadde ngenda okukola, byonna endagaano zaabyo nzeekutuddeko leero. Nzikiriza gwe Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Nkwegayiridde nsonyiwa ebibi nga bwe kyawandiikibwa nti bonna abaakusembeza wabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lyo. Yokaana 1:12. Leero nkusembeza nga seerekaamu, nkuwadde obulamu bwange, omwoyo gwange, omubiri gwange n'ebirowoozo byange. Nkusaba ekirabo eky'omwoyo omutukuvu annaazeemu byonna, ajjule mu nda yange, sitaani taddangamu okumpita ennyumba ye. Ejjoogo lya setaani ndikooye, ekimala kimala. Nsazeewo okulokoka. Ayi Katonda, sangula amannya gange ogajje mu bitabo bya Geyeena, mu bitabo by'omusango, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, obulamu obutaggwaawo. Tewali ankaka, tewali ampaliriza,
nze yogera amanyago gaddemu era ddamu ogogera ogusembayo aganga Aloysious Bujjingo gamba nti ayi Mukama amanya gange ago gave mu bitabo bya Geyeena gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo ku nkomerero nzuukirire obulamu obutaggwaawo amanya gange ago gajje mu kubonaabona gajje mu bwavu gajje mu bisiraani gajje mu kulemererwa gajje mu kukaaba gajje mu balogebwa gajje mu bafanga bato wandiika amannya gange mu myaka emingi nga gye wawajjaffe Ibulayimu gawandiika amannya gange mu myaka emingi nga gye wawa Ibulayimu gawandiike mu batalogebwa mu batafa amasasi mu batafa aksidenti mu bakaddiwa ne beesalirawo bokka nti katujje mu ggulu bajjajjaffe gye baagenda olwaleero amannya gange gonna gaviireyo ddala yonna ewatasanyusa gayingire Mukama mu kitabo kyo eky'obujulizi eky'obuwanguzi eky'obulokole ndokose ate sikyadda mabega mu linnya lya Yesu amiina. Weebale kulokoka. Mukama akuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Mukama akuwa ekirabo eky'amagezi okusomako n'obutasoma tebigenda kukola Katonda yagenda okukola mu linnya lya Yesu. Musumba tumwine nsaba osabire abantu abo. Wanika ku mikono gyo tusabe. Kitaffe ataggwawo, Katonda ow'ekisa ekingi, Katonda alokola n'owonya, Katonda asonyiwa obutali butuukirivu bwaffe n'owonya n'endwadde zaffe. Abantu bano olwaleero basonyiye era obanaazizzaako obutali butuukirivu bwabwe. Nange nsaba ogole omukono gwo obawonyeze eddala endwadde, obawonye ebizibu, obawonye ebibadde byabakwata, obawonye ebyekika, obawonye addiction zonna. Omuntu yenna ayinza okuba ng'ayita mu addiction, oba ya mwenge, oba ya sigala, oba ya njaga, oba ya kintu kyonna. Olunaku lwaleero nga bwe bakukkiriza ne balokoka, bawa amaanyi obulamu bwabwe bukyusibwe. Emyoyo ekibadde gy'abasiba gibate, ebibadde byabakwata bibate, basumululwe nabo nnaku lukye nga balina obujulizi nga bwe watuwa. Mukama watulokola nga tewali yali asuubira kutuuka we tuli, n'olwaleero abantu bano balokose tebamanyi we bagenda kuba. Naye tuwulidde ti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera kitonde kijja. Ebyedda nga bigenze, ebintu byonna nga bifuuse bipya. Nsa buli kintu kyonna mulamu bwabwe kifuuke kipya. Ebyenfuna yaabwe, obulamu bwabwe obwa bulijjo, buli kintu kyonna, entegeera yaabwe n'endowooza yaabwe byonna bifuuke bijja. Bawe omukisa obakole bulungi era nga bwe tulangiridde nti tunaawangala mu nsi. Bawangaaze, bakuze ezzadde lyabwe, bakuze n'abazzukulu baabwe, balabe ebirungi bya Mukama mu nsi y'abalamu. Era oluvannyuma lwa wano obulamu obutaggwanga bwatusuubiza mu linnya erya Yesu Kristo nsabye era neebazizza. Amiina. Amen. Neeyanziza nnyo olw'omukisa guno Musumba Bujjingo. Twebaza nnyo Katonda akulese mu Mbarara. Era njagala kwebaza abannambalala, mwebale kujja mu bungi bwe muti. Abantu okimanyi nze mpisizaamu amaaso, nze ndi mubazi kuva dda nze nkibala mangu. Ndabye abantu abalokose basusse mu 120. Lipooti enkya tujja gireeta bategere nti abasukka mu 120 balokose. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Haleluya. So twagala kwebaza Katonda nti mu butuufu buno budde bwa makungula. Twebazizza nnyo Salt Media, twebazizza nnyo House of Prayer, mwebale kutukyalira mu kibuga kyaffe eky'Embarara. Nsigadde nga ndi omutume Wire Tumwine.